Omusiguze akiguddeko ayambuddwa n'asigala bute gegamuga gwe tugenda okujja nago ne ttiimu Kabiriiti Paul Mayinja antereddewo ne mmemba omulungi bwe tugenda okutambuza ensonga ez'amawulire ekiro kya leero ge gataliiko nfuufu. Katusooke tugakwe mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu. Kulina yabadde ng'aweta eno n'addukawa omusajja akonkonyewe n'asanga omusiguze nga yeekwese mabega w'oluggi mu ttawulo. Mukyala waafe butuse ngenda okebera emabega y'oluggi ng'omuvuka yeesibye ttawulo ayimiridde. Okubala abantu kukuta olunaku olwokubiri. Ab'ebibalo bagamba kutambula bulungi. They have to be assigned responsibilities by the district census officer. Namwandu owokubiri akakasiza ng'omukazi yagalidde mukama we bweru bw'atali yaaya. Oyo mujja waffe bamundaga. Oyo amuyita hausigalo yamanya hausigalo gye yamujja. Nga bagamba nti waliwo ab'ebibanja. Omusumba Ssebakijje Minisita Mayanja gwe yalagidde okukwatibwa asambaza ebyokubba ettaka. Alaze ekkanisa ebiwandiiko kwe yaligulira. Kyaki yaligula 2.5. Tugasimbule n'omusajja asanze omusiguze mabega w'oluggi nga yeesibye ettawulo. Kyokka mukazi we bw'atyo n'akwata obugatto n'afubutuka emisinde nga kigambibwa nti omusiguze bamwambudde n'atuuka n'okukunnumba obute. Kitegerekese nti omukazi ono abadde yakazibwa mu ddya nga baasooka kwawukana ne bba ku nsonga ezeekuusa ku kubaliga. Beka Muyodi asanze omusiguze mabega w'oluggi nga yeesibye ettawulo mu nnyumba gy'apangisa ne mukazi we Farida Nambiru ku nnyumba za Kinene Alex ennabbinga okunkingiriza ekibuga Kampala. Omusajja ono wakati mbulumi annyonnyodde engeri gye yakonkonyeemu oluggi ng'awulira akasiriikiriro mu nju ye okutuusa lwe yasindisa oluggi luno. Okuyingira munda olwo mukyala we n'amuyitako n'amyansa ate olwo omusiguze yamusanze atemeza mabega w'oluggi nga yeesibye ettawulo. Bw'anakonkonye ono bw'yabuuse mu nnyumba yabadde ng'aweta eno n'addukawa ninga omuntu akulisa bulijjo nti kulikayo addukiddewa bwe namugamba nti oddukiddewa ngenda okebera emabega y'oluggi ng'omuvuka yeesibye ttawulo ayimiridde. Muyodi ategeeza nti yawulidde obusungu nga bumulinnye kyokka Mwoyo n'amwogererako nti tayisa musajja ono ekiso okukkakkana nga mwambudde engoye zonna n'amuleka bute n'akunnumba. Nenkwata ekiso omukole ki ne bangamba tomukola ki tomutta nemujjamu n'andawo gye badde alinaawo byonna nebimujjamu nembisigaza abaawo ne bangamba muleke era yagenze yekka nga ali bwereere. Annyonnyodde nti omusiguze oyo omwono yamusengula okuva ku muzigo gwe yali apangisa okujja ku kyalo ekirala. Kuba n'olwasooka omuvubuka oyo yajja ku sayidi era owalukole gye twali tupangisa n'ayagala era okunzita bw'atyo mu ngeri eyo bwetyo bwe yali era ng'agamba aze kukyajinga simu. Kyokka omukazi abuulidde abamawulire ng'omusajja gwe bamusanze naye bw'ali muganda wa mukwano gwe nga n'okumusanga mu nju yabadde aze kukyajinga simu nga yabadde atudde agirinde ejjule nga wano bba we yakomeddewo. Kuba n'essimu yali tenaba kujjula kale we yamusanze eyo n'agamba nti mbadde nkola ki mbadde mwagala omulenzi yamukubye era ne mumutuukako alinaki enkovu. Kyokka Muyodi yeekokodde ejjoogo lya mukyala w'ono nga gy'oli omuntu aleeta essimu okugimutera ku muliro alina kwambulamu vesiti n'omusipi n'abiteeka ku kitanda. Nga ne vesiti zonna biri ku buliri buli kimu kyonna. Namubirudde akyakkiriza nga bwe yagabye ebyalo kyokka n'akiteeka ku bba nti tagula bintu nga n'omufaliso gwamulema okugula basula ku ttaka. Ekituufu kiri nti kanzikirize nti nayinza osirikira bingi omanyi omuntu okubeera naye ng'osuula ku ttaka omufaliso yagutunda. Alumiriza nga bba bw'aliko omuntu ku yawa ssente okumulingiriza. Kubanza empewo zange zandaze nga lwo gwe baawa emitwalo ebiri. Eki? Emitwalo egi. Ki ekyakulaze? Empewo zange. Baamuwa emitwalo egi. Era ne wano waali. Abakyala abasangiddwa mu kifo kino okuli ne mulamu we bavumiridde abakazi abayingiza abasajja mu nju za babbaabwe. Ate si gwe mulundi ogusoose emirundi giringa 2 nga bamukwatira mu kikola kye kimu ate ng'omuntu y'omu genda ko wala toleeta muki
mu nnyumba. Naye omukyalo ono yakoze bubi n'ekyokutwala muleedi kibi nakyo omukazi omufumba ayenda. Lydia Nareiso yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya UBOS Dr. Chris Mukiza awadde alipoota ku ngeri okubala abantu okw'ekikungo okwatandisa olunaku olw'eggulo gye kutambulamu. Bino nno abibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwatuuzizza ku kitebe kyabwe wano mu Kampala. Okubala abantu okw'ekikungo okwatandisa olunaku olw'eggulo mu ggwanga ab'ebibalo bategeezezza nti kwatambulidde ddala bulungi nga Chris Mukiza akulira ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki UBOS bw'annyonnyola. Enumeration started smoothly with 94,099 enumerators and supervisors having been assigned roles and responsibilities on the enumeration system. Abuulidde eggwanga nga bwe bwabaddewo obumulumulo naye bwabadde butono ddala era n'alungamya kwe bwavudde omuli ababala abantu abaasindika amannya ekikeerezi. Now, because they were hired outside the recruitment system, for them to access the enumeration application, they have to be assigned responsibilities by the district census officer. Atangaziza ku muwendo gw'abantu abaakabalibwa omuli ne President Museveni. The reports I'm having so far on the system, we have 243,000 households. Dr. Vincent Seno n'akulira eby'okubala abantu agumiza ababala babeere bakkakkamu bakusasulibwa. Buli lunaku omuntu agenda kufuna emitwalo 5 okumala ennaku 10 ng'ewamu ajja kufuna emitwalo 5. Okubala abantu nteekateeka ya gavumenti okugisobozesa okumanya omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga esobole okubateekerateekera obulungi kyokka kizuuliddwa ate nti waliwo abalina abaana abaliko obulemu ababakwese ne batabalagaayo okubalibwa. Ssentebe wa Kisingiri zooni Ebunamwaya Kayizi Muhammad agamba nti kizuuliddwa ng'abantu mu Makindye Ssaabagabo tebaagala kuwaayo bibakwatako. Abatuuze bange mbakubiriza temukweka information ekwata ku baana. Bakansala ab'enjawulo bakubiriza abantu okujjumbira okubalibwa. 97% tuli mu field tutandise okukola. Amangu ddala ng'ekyuma kikkiriza okukubala. Temubabuuzabuuza bibuuzo bingi, temubakaluubiriza, temubanyigiriza. Basobole okubanga omulimu gwe bandikoledde mu nnaku 10, ennaku zino 8 ezisigaddeyo basobole okugumala. Nja kubiriza nnyo bakyala bannange mulabike nga bambi temukweka emyaka gyaffe tujogere. Sulaiman Mayanja akiikirira abaliko obulemu mu Makindye Ssaabagabo ayogedde ebirungi ebiri mu kubala abantu. Twagala tulabe nga gavumenti etubaze era esobole okutuwa ebyo bye twetaaga. Sempala Kigoza yaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo naye ayogedde ku kubala abantu okugenda mu maaso. Statistics ezo batwala ziri very confidential kubanga ziri statistics twaga kumanya baana bameka abaliyo bamanye nti average family erina abaana bweti mu Uganda kubanga ire babaana bo. Ne Road Mayor Salongerias Lukwago abaliddwa n'akuutira bannakibuga okujjumbira enteekateeka eno basobole okubateekerateekera obulungi kubanga mu kiseera kino ekibuga kitambulira ku bibalo bikyamu. Census eno eba ya mulamwa okutuwa data enetusobozesa okupulaningira bulungi abantu b'omu kibuga Kampala n'okiteekerateekera. Awabudde aba UBOS okubuuza abantu okumanya obanga ddala basula mu kibuga obanga bajja mu buzi n'emirimu gye bakola. Tewali alina figa ntuufu mu likodi yonna ey'abantu bameka abajja mu kibuga Kampala emisana ne bakoleramu ne baddayo gye bava n'abasulamu. Lukwago okwogera bino abadde maka g'ewa Kaliga era olw'obukosefu mukyala wa muyambyeko okwanukula ebibuuzo. Weewaawo bannange tujjumbire enteekateeka eno. Ebyennyumba ekayanirwa Namwandu n'agambibwa okuba nti yali mukozi mu maka ago. Bino byongedde okulanda omukazi omulala
naye yeeyise nnamwandu w'omugenzi bw'avudde ekamwenge n'akakasa ng'omukazi gwe bayita nti yaaya bwali omu ku bannamwandu ababbaabwe era nti bali basatu. Ennyumba eno esangibwa Luwafu, Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ku mawulire agataliiko nfuufu ku Lwokuna twakulaze abakazi babiri okuli Evelyn Gwenjungu nga bakayanira ennyumba ng'omwalumiza munne Prostate Namatomo emyaka 5 nti yajja kukola bwayaaya era ng'ono yasibawo ennyumba n'agiteerako ne kufulu ng'agamba naye nnamwandu wa Johnson Gwenjungu eyali nannyini maka gano. Saazaalamu mwana naye nga bo n'abaana nabalira n'embakuzaabwe boolaba naye omulala yasembayo lasitiboni yasomera wano n'agula etugwetingira wano maama we najja patentugirira wano ewange bangi nalimu. Kati mukyala mukulu abadde akyakayanira ennyumba ne bavaayo omukazi nga Florence Kababiito Gwenjungu nga naye ategeeza nti nnamwandu w'omugenzi Johnson Gwenjungu ng'ono abeera Kamwenge era ng'akasiza nga bw'amanyi Namata nti naye mujja waabwe. N'azisevinga n'agula wano polote Makindye n'azimba ng'olwo mujja wange ali Kabale. Kati bwe yamala okuzimba eno n'abeera yekka n'afuna mujja wange omulala Prosi wuuya naye mujja wange si house girl. Oyo amuyita house girl yamanya house girl gye yamujja. Nze ebyo sibimanyi, nze mumanyi nga mujja wange tuli basatu, mukyala mukulu mukyala wa wakati n'oyo omuto. Ennyumba eno efuuse kanalozaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere esangibwa Luwafu mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo mu Wakiso. Alumiriza ng'omukyalo w'empeta Evelyn bw'abadde tajja mu maka gano nga bba bwe yamaze kufa n'atandika okugakayanira. Anti nno yabasibirawo be baamulumba ne bakasuka ebintu by'ebweru. Kaakati kye bafa kyonna twateesa nti tujje wano ennaku z'omwezi nga 12 Meeyi tuteese ffenna ekyokukola. Ayina ebibye nange nina ebyange. Bino bya muzeeyi ng'omuntu kubanga buli omu yamutegekera ebibye. Owulidde? Oli yamutegekera ebibye amaka galina nange agange ngalina. Wano wa muzeeyi. Tosobola kujja wantu wootalinnyanga wadde ekigere, wootayingirangako wadde mu nnyumba, wootamanyangako nti oba ennyumba erimu ebisenge bimeka, wootamanyangako nti oba waliwo kino na kino, n'oveeri n'ogamba nti njagala maka gange. Awagedde Namata okumuggalira kyokka Namata gwe baasooka okuyita yaaya nti yawamba amaka gano agamba talina buzibu n'abajja be era nga yeekubye enju n'aleetera Kababiito olugendo lw'amazzi okumukulisa olugendo okuva e Kamwenge. Ate ne kye bagamba ekyo basibira wano omwana ye yampambako ebisumuluzo n'asibirawo. Omwana ne bamusaba ebisumuluzo n'abinziriza era kati mbirina naye nze sibasibirangako wabweru. Omwana yali ansibidde wabweru. Ssentebe w'ekyalo kino naye yategeeza nga bamaze emyaka 25 nga Namata gw'alaba mu maka gano. Sigalo yayingira atya mu kisenge kya kitaabwe n'abanga mwasula. Yabadde ajjanjaba kitaabwe, yabadde amwalira, yabadde amufumbira. Ndowooza emyaka nga 25 mabega. Beeka Kagere yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Ate abatuuze ku byalo 5 okuli Wakayamba, Lubenge, Kireka, Kitabula ne Kansiri bano bambalaganye n'abakulira kampuni ya sukaali eyitibwa Victoria Sugar Limited olw'okuleeta ziweetiye ne zitandika okusenda ebirime ne faamu zaabwe ku kifuba okubatwalako ettaka lyabwe. Abatuuze ku mitala 5 nga bakulembeddwa Bamuleka w'omugenzi Crown Makaya yalina nnyina ettaka erya Kaya Ranch Limited beekokodde abakulira kampuni ya sukaali ya Victoria Sugar Limited olw'okugobaganya bannannyini ettaka. Bakulembeddwa Omusumba Richard Kaya akakasizza nga bebaasala mayiro 10 ku ttaka lyabwe ne baliguza ba kampuni ya sukaali kyokka kati basobeddwa olw'abakulira kampuni eno ate okutandika okugenda nga beeyongeza gye batabaguza. Ku ttaka lya kitange Crown Makaya ensonga eziriwo abasajja bano aba Victoria Sugar Corporation family yaffe yabaguza eka 10 mayiro 10 mu mutima omulungi biki byonna byonna naye kati bamaze olw'okukipayinga
ate ne balumba eryaffe eryobwannannyini. Kiridde abakulira kampuni eno okusindika tractor esende yiika 280 nga ne wavudde Manduso akulira ebyemirimu mu kampuni eno ategerekeseeko erya Sumaani akubidde bakama b'essimu abakkaatiriza nga bwe baagula ettaka lino ekijja basenze mu mbeera. Zo bazitwala dda mu kkooti era ne bakuyitambo n'ogaana okgenda kooti newa powers onakoze property tikiriyo. Poliisi okuva eruwera eyitiddwa obukubirire okuyingira mu nsonga zino n'emyezi byonna ebadde bigenda mu maaso nga ne guleedi ebadde ereeteddwa ab'ebikajjo okusenda bagiyimiriza. Kakwale ne bananyini kuguza diripu bali babeere batya basatu bagende mu kooti kuteera mu lekituufu. Balagidde bagende ku poliisi ogonjoola ensonga kyokka abasukaali ne bagaana okulinnyayo. Kaya agamba baludde ng'ensonga zaabwe baziwa abamu b'obuyinza naye nga tebafuna kuyambibwa nga tuuse n'okoza ku mmunye. Lino ettaka libakuba naligula nabalaganira ebyapa n'ebiwandiiko naye kati bakozesa obujoozi kubanga bo bagamba bainvesita teri abakwatako bagamba mugende mu kooti tujja bawangula ffe tufuga kooti. Akola nga ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Geoffrey Kasigazi tumusiime akangudde ku ddoboozi ery'abapoliisi abawa obukuumi abenyigira mu mivuyo gy'ettaka n'agumya abatuuze timpawo agenda kubasengula mu ngeri ya kivandulo. Kubanga ekyo kiri mu buyinza bwange kulaba nti oyo DPC oba RPC oba omusirikale yenna yenyigira mu kubba ttaka abamu twabakwata nadda bali mu kooti. Tulina obuyinza obw'okukwata oyo yenna atulugunya abantu baffe mu bitundu bino ebyeruweero ne Nakasongo. Weewaawo ate ku lw'omukaaga olwa wiiki ewedde minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja yalagidde omusumba Jeremiah Sebakijje nti akwatibwe ku bigambibwa nti yasaawa emmere y'abatuuze n'emiti egya kalitunsi ng'ono akayanira ettaka kwebiri. Kaakati omusumba avuddeyo bw'atyo n'avaamu omwasi ku nsonga zino n'akakasa ng'ettaka lino bwe liri erirye nti lyamuguzibwa ng'alaze n'empapula ezirikwatako. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde yayisizza ekiwandiiko eri alaba omusumba Jeremiah Sebakijje amukwate ku bigambibwa nti yeenyigidde mu kubba ettaka esseguko n'asaawa ebitooke n'emiti egya kalitunsi. Bamwade Sebakijje bamukyajinge according to the law. Kati abakulembeze b'ekkanisa eya World Dancers International nga bakulembeddwa omusumba waayo Sebakijje batangaziza ku nsonga z'ettaka lino eziweza yiika 4 n'engeri gye lyagulibwamu. Kyaki yaligula 2.5 ne tufuna ekyapa kyalyo naye nga okusooka mu byonna nannyini ttaka eryo bamuyita Kawagama Christopher bagenda mu ntegeragana n'omwami ayitibwa Kawesi Christopher ali nannyini kibanja ne bamuwa eka 3 za bwereere era ne bafuna ekyapa balina ekyapa kya eka 4 kubanga bagenda oluvannyuma bagenda mu ntegeragana ey'okugula kyakinga emaze okugula bano bagenda mu ntegeragana ey'okugula nga baagala kugula eka 2. Joseph Luchamzi yalumirizanga ettaka lino bwe lyaweebwa kitaawe omugenzi Kaweesi era nga ku lunaku olwo minisita Mayanja ng'ali ne RDC Wakiso Justin Mbabazi baalambula ebirime ebyali bisaayiddwa. Simanyi musumba Pastor Sebakijje kyanjagaza ng'asiiba abuulira abantu okudda eri Katonda. Kyokka omusumba ebyokusaawa ebirime abisambaze ne yeewuunya engeri gye yawaayirizibwamu ate ng'ettaka lino lya kanisa era beesonda bwesonza okuligula mu mwaka gwa 2005 okuva ku mugenzi Christopher Kawagama. Kaakati bino ebagamba ebyasaayibwa ekibuuzo kiri nti byali ku eka 4 byali ku eka 5 kubanga eka 4 zezaabwe ziri mu kyapa bazirina naffe tulina eka zaffe 5 kyaki ine dembo okukulakulanya ettaka lyayo. Omusumba yennyamidde olw'engeri ensonga z'ettaka lino gye zikwatiddwamu gy'ayogeddeko ng'erimu kyekubiira era bandisoose kwekenneenya biwandiiko. Abakulembeze nga mwami Sam Mayanja minisita w'ebyettaka ng'agamba nti musumba Jeremiah akwatibwe olwa trespass, malicious damage ne forceful entry. Kakati omuntu ayinza okutrespasinga ku ttaka erirye ndi wano sikwatibwanga mundaba mwenna
Ramadhan Kawere munnamateeka w'omusumba Ssebakijje naye asabye Minisita Mayanja yeefumiitirize ku kusalawo okwakolebwa kuba ettaka eryabwe tekuli bakibanja. Bano abakaayana talina wadde akakugu k'ekiwandiiko bwe kati akalaga ku bwannannyini bw'ekibanja ekyo. Munnamateeka ono ategeezezza ng'ensonga oba zitutte ewasaba owolereza wa gavumenti n'ayimiriza emisango gyonna egyali jaggulwa ku musumba Ssebakijje nga bw'alambulula. Era we twogerera njagala okubakakasa nti ekitongole kya ofiisi ya DPP yasazizzaamu dda ebisango ebyo byonna ebitaano byali bijwetekeddwa ku musumba Jeremiah. Kati ebyewuunyisa ku lunaku olwo babitwala ku TV y'ensonga y'ekizimbe kye bataayogerako. Ffe ensonga yaffe ya kizimbe ekizimbibwa ekyakalina era tebaakiraga. Musumba Jeremiah yaleeta ensonga yeeno nga yemulugunya ku ttaka lino lyeyagula mabegako mu 2024-2025 naye obuguzi bwe bwali kiriya. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kale awo nno wennyini munnaffe atugoberera wenkujjukiriza nti tugenda kuwummuzaamu tudde n'ekitundu ekyokubiri gano ge gamu ku galimu. Amazzi gatugobye mu mwalo tukyalina we tusula. Okujjula kw'ennyanja Nalubaale kukalubizza entambula y'ebidyeri. Ebimu biyimirizza emirimu. Amalala gagudde. Okusinza ne ku bigambo ebyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza TV yaffe Bukedde enkakasa nti erabwa abantu ba Uganda yonna ate era gyenkakasa nti erabwa abazzukulu baffe mu mawanga ag'ebweru ku mitimbagano ne mu Buganda wano wonna manyi nti Bukedde etuukawo. Njagala okugyebaza njebaza olw'okuba omwaganya guno nejjange etunoonya eno gye tuli mu nsozi zaffe ku butaka. Kale era njagala okusaba abazzukulu bonna mu Buganda Bukedde TV eno mugiwagire mugiwe ebirango mugiteekeko pulogulaamu ez'enjawulo kubanga Omuganda agamba nti obunkenke bweyongedde eri bannakalangala olw'amazzi okweyongera buli olukya nga kaakati n'ebidyeri ebimu biyimirizza emirimu. Emboozi zino zikutuusibwako ab'ekitongole eky'emmere eky'ensi yonna ekya Food and Agricultural Organization ekitebe kya Budaaki kya Buswedi mu Uganda olwo Vision Group n'esosootola mu kaweefube ono okutaasa obutonde bw'ensi. Ekimu ku bidyeri ebiyimirizza emirimu kye kimanyiddwa nga MVBBB ekisomba ebinaza okubijja ku bizinga okuli Bunyama ne Bubembe okudda e Buggala ewasangibwa factory. Bano okuyimiriza emirimu kivudde ku nnyanja Nalubaale okwongera okujjula ekikosezza abalimi nga Wire Lugoloobi bwannyonnyola. Amazzi leero enkuba kyekoze tukoseddwa nnyo ffe ng'abalimi era nga bw'olaba olutindo luno amazzi galusaanikidde. Mu kiseera kino ensimbi kwe babadde basaabaliza kiro ey'ebinazi zirinnye okuva ku nnusu 37 okutuuka ku nnusu 117. Tukozesa siringi 117 okutambuza kiro emu. Ate nojja n'olaba wali bw'olaba mazzi ebinazi bingi ebiyiika mu maato. Baba emmotoka ezisomoka okuva e Masaka ku kidyeri okuli ekya MV Pearl ne MV Sese nga we bwazibidde eggulo ng'ebidyeri tebisobola kusaabaza mmotoka olw'amazzi ageeyongedde nga Waswa Peter bwannyonnyola. Wakati ebidduka byaffe byonooneka giya bokisi zifa naffe tuba mu risiki okubanga tulinnya nga bwe tugira tusobola okugwa mu mazzi okulemererwa ne tugwa mu mazzi. Singa baba utonde bw'ensi nga babutereezezza nga tebabutiyobodde ng'obbuguza abo ba investor baani awo bannange kijja tuyambako. Rajab Semakula ssentebe wa disitulikiti ey'Ekalangala agamba nti singa omujjuzo gweyongerera ddala bannakalangala boolekedde okufa enjala kubanga emmeri gye babadde basinga okukozesa eyita ku bidyeri. Kati tulabayunula ekozese ku emergency ejje tuyambe ku ntindo ezo ezigobako ebidyeri. Ekitali ekyo tuli mu mbeera ya katyabaga. Olabira bino ng'abaddukanya ebidyeri ekya MV Sese ne MV Pearl batandise okusala entoto ku ntindo ebbiri okuli olw'Ebugoma ne Bukakata nga Joseph Mulindwa omwogezi wa KIS bwakkaatiriza. Era tutandise okukola entindo zino
nga entindo zombi Bukakata ne Bugoma zonna tugenda kuzisitula omuntu abeere nga atambulira waggulu naye nga tulina enteekateeka ennene ne gavumenti nga tuli mu Ministry of Works and Transport okulaba nti entindo ezo zonna zikolebwa. Bwe tubadde nga tupima tugenza okulaba nga amazzi geeyongedde kumpi 0.5 of a meter ng'era emmeri yaffe tekyasobola kugobawo kwe kusitukiramu naffe ne tujja tulabe nga tukwasaganya embeera. Okusinziira ku Omongoti David akulira akakiiko ak'ebiggwa biraze Kalangala batandise okusomesa abantu ku bulabe bwe bwolekedde. They also address challenges related to environment, especially now when government is moving into One Health. One Health, we are talking about healthy animals, healthy people, and then healthy environment. So I believe collectively if we come together we shall be able to find solutions that can sustain our community. Olutindo lwe lutoboka ewagoba MV Kalangala lwolekedde okusalibwako ennyanja. Okujja kwa Yunula mu bizinga bino ebyesoso tandika okukola ku ntindo nga zino okuli olw'enkuusa olubadde lwasaliddwako amazzi. Kiwa essuubi eri bannakalangala. Nze Samuel Nkuba ku lwa Bukedde TV1 wano mu Kalangala. Omwoleso gw'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuva mu mawanga aga Buwarabu ogumanyiddwa nga Egypt Expo ogubeera buli mwaka guno gutuuse we gunyumira. Omusasu waffe watuukidde ku Sharing Hall ensambya we guyindira nga bannayuganda bamanyi eby'omulembe bali mu kwegulira bintu ku bbeeyi ensaamusaamu. Omwoleso gwa Egypt Expo guwadde bannayuganda abaagala ebintu eby'omulembe omukisa okwegulira ku bintu by'omu nnyumba okuva mu mawanga g'Abawarabu ate ku bbeeyi eya wansi. Ng'ebulambala omwoleso guno okukomekkerezebwe omusasi waffe atuuse ku Sharing Hall ensambya we guli mu Kampala ng'abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo baatandise dda okwegulira ku bintu ebirabika obulungi. Mu bye baleese mulimu ebyokwewunda by'abakyala, empeta eza zaabu, obukomo obulungi, obuteeteeyi, essaawa z'okubisenge n'ebintu ebirala ebirabika obulungi ebiwerera ddala. It is very easy, the parking is there. We have security day and night, so everyone should feel safe to come here. Baleese n'ebintu omuntu by'asobola okussa mu nju n'etemagana nga mukene, essaawa z'okubisenge, entebe zimwami akooye n'ebintu ebirala. Okusinziira ku Wycliffe Diaz, kitunzi w'omwoleso guno, atubulidde ku nteekateeka nga bwe zitambudde. We start with the furniture we have now, the Royal Arabic furniture. We have the latest models on the market from Egypt. We have pure silver jewelry from Italy. We have cotton bed sheets, pillows, bed covers, pure cotton, 100% cotton. We have women clothes. We have men's suits from Turkey, suits and ties and leather shoes from Egypt. Ayogedde ne ku njawulo y'omutindo gw'ebintu bibaleetedde bannayuganda bw'atyo n'abasaba okugenda okwefunira ku bintu eby'omulembe ate ku bbeeyi ddondolo. To come, we take this opportunity to welcome Ugandans to come and do shopping with us, experience our new collection of items. We have handbags, we have herbal medicine, we have kitchen appliances. Twogeddeko n'abamu ku bazze okwegulira ku bintu bino ne babaako bye batubuulira. Biba nakyo tebibeeramu preservatives, food gundi tebibeeramu preservatives ate n'ekirala bibeera ku nakyo. N'aboolesi batunnyonnyodde ku nkola y'ebintu bye baleese. Nawo olugatto bulungi wokagula obeera unique kabeera akayina mu Uganda. Tuyina zi t-shirts ennungi eziva ettake. Rokopius Lumo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala atendereza Sheikh Obeid Kamulegeya olw'okugatta abayisiraamu n'abasaba nti byonna by'azaakola biwandiikibwe mu kitabo. Olwaleero Sheikh Kamulegeya awezezza egy'obukulu 87. Ssentebe wa Masheyi mu ggwanga Obeid Kamulegeya bamutegekedde akabaga okwebaza Katonda olw'obulamu bwe nga yawezezza emyaka 87. Yeebazizza Allah olw'okulondebwa nga mmemba ku lukiiko olw'oku ntikko mu nsi yonna olwa Muslim World League. Kolagana ye ne Muslim World League nga Dr. Kisule bw'atunnyonnyodde etandika nkaaga mwena. Afuuse advisor, afuuse director. Tekyewuunyisa okuba nti kati ali ku lukiiko olukulu
Supreme Council of Muslim World League mu nsi yonna. Barakallahu fiika. Akabaga keetabyeko ebikongo okuva mu gavumenti eya wakati abakulembeddwa General Edward Katumba Wamala, minisita ow'enguudo n'emirimu, ssaako n'ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, minisita omubeezi wa tekinologiya. Baminisita bano batenderezza Sheikh Obed Kamulegeya olw'okuweereza obulungi obusiraamu. Okumuyozaayoza olw'ekirabo ekinene ekyo Allah kyamuwadde ate nga ddala kisaanidde. Abantu bangi bakola ebintu ebirungi mu nsi naye ensi neetebamanya, naye kirungi nnyo nti ye Katonda alaba. General Wamala asabye ebintu byonna ebizze bikolebwa Kamulegeya biwandiikibwe abaliddawo basobole okubisomako n'asiima bamutegekedde akabaga. Basaba abakulu abaleme tugendako nga tetubasemberedde. Bataata nammwe mukkirize tubasemberere. Abalala beetabye ku mukolo guno yamyuka Mufti Sheikh Muhammad Waiswa, akulira insurance mu Uganda Haji Kaduna Birubega, Sheikh Rajab Kakoza, Sheikh Anas Sesimba n'abalala. Ye Sheikh Muhammad Waiswa asiimye Sheikh Kamulegeya okunywerera ku kigambo kye ng'alwanirira obusiraamu. Naye wallahi ffe kyatukalya n'amaziga okulaba nti taata wadda ku mulamwa, kubanga walaba nti kyekituufu kyennyini ge maka g'obusiraamu, emakaga fefe n'agatugatta. Ebyongo bitadde ku bbali abakulembeze b'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda e Bunyolo batandise okwetegekerawo ku kyala okw'omulima w'ekisinde kino. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba Israel Moniraguha atwala ekisinde kino e Bunyolo alambudde ofiisi zaabwe mu disitulikiti okuli Kibaale, Kakumiro, Hoima n'endala ng'akakasizza nga bwe bagenda okwongera amaanyi okubunyisa enjiri ey'ekisinde okukubiriza abantu okwagala ensi yaabwe. Kubaza nabo kale n'okubamanyisa obulungi bwa PLU, okubamanyisa kwenda gavumenti n'okugisagika n'okweteekaniriza. Asabye bannakisinde kino okweyisa obulungi nga mukama waabwe okusobola okusikiriza abalala okubeegattako. Ku kitebe kya disitulikiti ekibaala asinkanye abakulembeze okubadde mmeeya ne bakansala ng'ayaniriziddwa ssentebe wa disitulikiti Godfrey Muhonge. Ono asabye bakulembeze banne obutakulembeza byabufuzi mu nkulaakulana y'ebitundu kyokka bakwataganira ba PLU okutwala Bunyolo mu maaso. Zibayita ba PLU bahe abebembezi ba gavumenti ekitiinisa. Titukwenda abantu ba PLU kuharampa abebembezi ba gavumenti. Obedi Lutale ne Jovan Chibi. Omulabirizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba akubiriza abadiventi okukkiriza abaweereza mu kanisa zaabwe okukulaakulana n'okugendera ddala n'okugenda ku ddaala eddala kisobozese kanisa okukula obulungi. Abyogeredde mu kusinza kwa Sabbiiti bw'abadde akyalidde disitulikiti y'e Seeta mu Mukono. Okusinza kwa Sabbiiti ku kanisa ya Seeta SDA kutandise n'okukumbawo kw'ebibiina eby'enjawulo okuwaniriza omulabirizi Samuel Kajoba owa Central Uganda Conference ne baweereza nabo. Ekanisa negenda maaso n'okuzimbibwa ejjudde n'ebooga nga bayimbye ennyimba ezitendereza omutonzi. Omulabirizi Kajoba okubuulira kwe akwetoololezza ku kukulaakulana kw'ekkanisa n'abantu abagibeeramu nga balina okwekwasa Katonda okusobola okugenda mu maaso. Ekkanisa erimedde okukula mu nyiigi n'ekyo kibiina ky'olimu gwe muwanika waakyo naye ogibutidde ogiganye okukulaakulana. Abaleetedde n'amawulire amalungi nti East Buganda Station obulabirizi obugenda okukutulwa ku bwa Central Uganda bwakulembera bwamaze okukakasibwa era nga kano kabonero akalaga nti ekkanisa egenda mu maaso. Naye Mukama akikola atya? Mukama ateeka okutuwa obukulembeze obunaatwala obulabirizi buno olulawa mu maaso. Omusumba wa disitulikiti y'e Seeta Sylvester Sennabulya ayaniriza enteekateeka ey'okufuna obulabirizi obupya era n'akubiriza buli mugoberezi okukozesa talanta gy'alina okuweereza Katonda. Kubanga ekirabo kiri mu kuyembayemba, alina ekirabo nga kiri mu kuweereza okuyita mu kitongo ky'abavubuka weereza, alina ekirabo nga kikuweereza okuyita mu ngeri yonna esobola okuyamba omulimu gw'enjiri okugenda mu maaso. Babakyala abafumba abadiventi ku kanisa ya Bonga Central Church e Makindye bakuzizza olunaku lwabwe ne basibirira bannaabwe entanda.
Omusumba Ivan Samuel Sebagala yakulembeddemu okusinza kuno mwe bagattidde n'omugogo gw'abagole nga bano be ba Ruben Seluwaji ne Gift Nambazira nga baweereza mu kkanisa eno era bazizza obufumbo bwabwe obujja. Omusumba Sebagala wabudde abafumbo bulijjo okubuzanga obujja basobole okubuwangaaza ate n'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Asabye abagattiddwa bulijjo okukulembeza Katonda okubalungamya. Seruwaji n'abooluganda lwe boogedde ku bufumbo buno. Abadde Katonda yatubedde bannaye simanyi gange si buyifu bwange. Twagala kwebaza Mukama olw'obufumbo bw'abaana bano. Tekitera kubaawo emyaka omusanvu omuntu okujja okwebaza. Kyalina okukola kukunywerera mu Katonda abeere muwanguzi. Lydia Nakiguli ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Abakozi abakatoliki abeegattira mu kisinde ekiyitibwa Catholic Workers Movement mu nsi yonna bano bakuzizza olunaku olw'abakozi ng'emikolo emikulu gibadde mu ssaza ly'Ejjinja mu disitulikiti y'Iganga nga gyetabiddwako ne Minisita Pacis Namuganza omubeezi ow'amayumba. Emikolo egy'okukuza olunaku lw'abakatoliki abakozi mu nsi yonna mu kisinde kya Catholic Workers Movement ku kigo ky'Iganga gitandise Nakkumba nga gitambulidde ku mulamu ogugamba toyakola obulungi n'emikono gye taliwula kyakulya. Beegattiddwako Princess Pacis Namuganza, Minisita omubeezi ow'amayumba ng'akulembeddwa omusumba w'essaza lya Jjinja Martin Charles Wamika. Misa ekulembeddwa mu Reverend Father Mark Mulyanti okuva mu kigo kya St. Peter's Clever Iganga ategeeza nga bali asanyufu olw'okuweebwa omukisa ogw'okuteeka olunaku luno era n'alambula obukulu bwalwo n'engeri gye lwatandikamu. We tukimanyi nti 1st of May ebeera National Labour Day, naffe ng'abakozi abakatoliki twasalawo nti nga tumaze emikolo egy'eggwanga lyonna tufunayo wiikendi mu mwezi ogwo naffe ne tujaguza olunaku olw'abakozi bonna. Minisita Namuganza abodde bannayuganda okukomya okusaanyawo entobazi nga bazikoleramu emirimu. Nti bajje mu minisitule yaffe tubakolere saaki ettaka ly'ayagala okugula liri mu ntobazi oba liri mu kibira oba liri mu tourist area ekifo kya bulamu so that balebe okubugwamu. Asabye abakulembeze mu kibiina kino okulungamya abantu ku ngeri gye bayinza okukozesaamu ettaka okulaba nga bakulaakulana nga ne Pulezidenti Museveni azze abakubiriza ate beegattira wamu basobole okuyambibwako gavumenti. Tubali kukola mirimu za njawulo naye nga basazeewo okwegatta Uganda yonna okulaba nti bafokasinga mu area y'ennyumiza egyali mu kwogerako ate ne balijja ne bakola ne value addition. Edith Wakusemererwa akulira abakozi mu ssaza lya Kereziya erya Jjinja ayogedde engeri ekibiina kino ekiyambyemu bakatoliki. They are doing many projects. They have got Pigare, like in Buterere, catering services in Walukuba and Buswale, to mention but a few. Minisita oluvannyuma asimbye omuti okunyikiza okuuma obutonde bw'ensi. Julius Kiguli yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mugataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu mmotoka z'empaka eza Pearl of Africa Uganda Rally olwaleero ziyingidde olunaku olwokubiri mu bitundu by'Ejjinja ne Buyikwe nga champion wa Africa. Munnakenya Karen Patel awangudde oluvannyuma lw'okuvugira essaawa emu ne sekonda 4 n'obutikitiki 25 ng'addiriddwa Munnayuganda Jas Mangate. Munnakenya Hamza Anwar akutte kyakusatu ate Ronald Sebuguzi amalidde mu kyakuna nga Michael Mukula yamalidde mu kyakutaano era katuzirabe.
Kino wezitambudde mu liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League Bull FC yenywereza ku ntikko oluvannyuma lw'okumega Gaddafi FC goal ebadde mu 0 mu kisaawe enjeru nga Vipers SC eyongedde okuvumbeera. Klabu ya Bull FC okulinnya ku ntikko emezibannanye mu Gaddafi ku goal mu kubwerere ekitundu ekisooka nga kiweddeko twalengedde katimba ka munne. Wabula omupiira nga bunatera okuggwa abagenyi ba Bull FC bafunye ggoolo yaabwe y'obuwanguzi abayita mutebi waabwe Lawrence Tezicha ne guggwa ku ggoolo mu kubwerere. Tugobye naye tekubadde mwangu, so tumisize chances nyingi naye tugezaawo okukola nti chance esembyeo gye tufunye ne tugikozesa so ne tukugoba wano. Twagala kukola nti performance yaffe tugyongerako kuba nti tuconcentratinga tusigaza emipiira ebiri so tugenda embalala twagala twabe nti gwembala tufaina obuwanguzi naye era tulina okuba nti abasambi baconcentratinga bulungi bawumula bulungi twabe nti Masindi bannannyini abatwala FC nabo bongedde okuteeka pulesa ku bakulembedde ba Bull FC ng'olwaleero nabo bameze Busoga United ku ggoolo 3-2. Ggoolo za Kitara ziteebeddwa abazannyi Brian Ahebwa, Frank Zagatu Mwesije ne Living Carbon. Kolinga Solomon lays it away. It's at the box. Well saved. Carbon Living in for the rebound. Shuts off Carbon Living. Abalala SC Villa emeze UPDF FC ku ggoolo 2 ku bwerere, URA FC ku KCC FC ku ggoolo 1 ku bwerere, Wakiso Giants emeze Mbarara City ku ggoolo 2 ku bwerere, ng'ate Vipers eyongedde okuvumbeera ng'ekoze Marine Neck FC nga twalengedde katimba ka munne. Maroons ne Black Stars nagwo guwedde twalengedde katimba ka munne. Bull FC nywereza ku ntiko n'obune 5 mu 2, Kitara FC mu kyokubiri n'obune 5 mu kamu, SC Villa mu kyokusatu ng'erina obune 5 mu kamu, ate Vipers eri mu kyakuna ku bubonero 5 nga KCC FC eri mu kyakutaano. Mu ngeri y'emu otawula okwasoga liigi ya Super luddamu nkya n'emipiira 6 nga bakulembedde liigi eno Abapolice FC basatirwa abazannyi baabwe okumala emyezi 5 nga babanja. Akulira emirimu mu kilaabu eno Katulebe alinayo twategeezezza ng'ensonga y'abazannyi okubanja bagimanyiiko wabula nga terina kubajja ku mulamwa. Okubanja kw'abasambi nze kitwala nga kintu kikulu nnyo kubanga omupiira togusamba kubanga bakuwadde ssente, ogusamba kubanga oyina purpose, oyina ogwagala. So nze basaagala kutwala ekintu kya kusasula kubanga mu Uganda sente basasula mmeka. Enkya Police FC ekyala Kinda Boys Gaza ng'omutendesi Simon Peter Mugerwa ayogedde ku ngeri gye bategeseemu. Tulina okuba nga tuli focused era abasambi bano basigadde bali focused whatever the problem. Kiteri kizibu kigenda kujja kisinga ffenna kirooto kye tuyina kubanga eno ttiimu yakaddayo emirundi yakabeerawo yajja mu 9 mu 7 9 mu 6 neddayo kati kyonna abalenzi bano kye bakola okugiza mu liigi kigenda kuba kya muwendo so tubale tulina olemerako. Season ewedde Police FC yakoma ku munaabo gw'okukomawo mu liigi ya Super. Police yasalibwako okudda mu kibinja kya wansi kya Fabeg League mu season ya 2021-2022 nga kati emyaka 2 egiyiseewo. Abalala bali mu nsiike enkya Black Powers ne Mbale Hills, Kigezi Homeboys ne Lugazi, Kyetume ne Calvary, Odumparaka ne Boma, Yanga Elephants ne Kalo Kalungi. Police ekulembedde ekibinja kya Fabeg League n'obunana mu 7, Katakana mu 2, Lugazana mu 1, Mbale Hills 4, nga Odumparaka lina 3 mu 8. Ttiimu 3 ezikulembera mu kibinja zitambutele okusoga liigi ya Super season ejja. Webale nno munnange okutuwa akadde ne tutambulira ddala essaawa nnamba nga tukutegeeza ebifudde mu nsi. Obudde buno njagala nkusiibule ne munnange bwe tukoze ate nno nkwagaliza ekiro ekirungi abanoonya be baddako mu maaso awo tosuba oyinza okufundikira nga weefunidde omubeezi ekiro kya leero. Sula bulungi weeraba.